Service yaffe esooka tutandika nayo leka tudda ku service ey'oluzungu. Abagenyi baffe tubaaniriza ne maama waffe, maama wa Aunty Joy Osalia. Tusanyusa nnyo okulaba maama. Senga mbadde manyi Olugisu nandibadde mwaniriza mu Lugisu obulungi, naye Aunty Joy tuyamba omutwanirize mu Lugisu bulungi olulwennyini olw'embaala olwo. Tusanyusa nnyo okubalaba Buluganda, era mmanyi nti tuli mu budde bwe bubwo bwa Mukama okubeera mu maaso ga Katonda. Teriyo kirungi kisinga kubeera mu maaso ga Katonda bannange. Abalala baasuze mu mbuutu, abalala baasuze basamira, abalala baasuze bali mu bitaliimu, naye Mukama bw'abanga atukeesezza ne tubeera mu maaso ge. Mukubireko mu ngalo Buluganda. Haleluya, haleluya. Era tugende mu maaso nga twagala Mukama obulamu bwaffe bwonna, kubanga teri kirabo kisinga ekyo okuba Mukama obudde bwaffe. Tuyinza muwa sente aziina, tujja musalira enkoko ze nazize. Bannange si bwe kiri, tusobola okukola kyokka okubeera nti nno tubeera mu maaso ge. Njala okuddamu okubajjukiza nti tugenda kuba nti tujaguza emyaka 10 Sunday esembayo y'omwezi. Tusaba nti bannyabo ne basseba balina bizinesi zammwe oba kampani zammwe mukola advertisement mu magazine. Tugenda kukola magazine, ejja kubeera page 72 nga yonna yakkala bulungi ng'enyirira bulungi. Kati bw'ogula space mu magazine eyo oba otuyambako okukakanya emiwendo gyaffe egy'okukuba akatabaako. Kati magazine ejja kweyogera ku kanisa yaffe, wa gye tuva, wa bwe tuli, gye twagala okugenda. Era tusaba n'abo abasobola otuyambako ku budget yaffe okuteekateeka omukolo guno. Twala obukadde kupinga 24, naye tusaba nti bw'oba osobola otuwaayo 10, atuwaddeyo emitwalo 40, atuwaddeyo akadde akamu, tuyambeko kitwanguye okubeera nti nno tukola omukolo guno ogwesa Mukama ekitiibwa. Mpozi nabagamba nti ku Sunday yaggwa twafuna laddu yakuba ebyuma byaffe. Era ensonga lwaki olaba nti bw'otunuulira screen eri ne wano tebifaanaganira, kwali kulwana kunene nnyo okuba nti no project eno eziwamu okukolebwa, neerabika yafunyemu obuzibu bunene ddala, naye nga tulwanidde awo. Tugenza okumaliriza nga ebintu by'okuddaabiriza bye tukoze eno wiiki ewedde kumpi bukadde nga 4.5 okuddaabiriza ebintu byayonooneka. Tusabe Mukama atuyambe tubeere beegendereza nate bwe tubikwata, ate Mukama abikuume. Era njala kusaba abakuba ebyuma ffenna bali mu sound ne media tubeereko ne meeting yaffe service ey'okubiri nga ewedde. Dakika nga 4 tujja kuba tumaze meeting yaffe eyo, era nsaba nti Mukama atuyambe. Friday ne yaggwa wadde nga twalina ebizibu bino byonna ebyebyuma ebyakubibwa amasinnyala laddu, twalina okusinza wano akawungeezi ako. Kali kawungeezi kanyuvu nnyo kalungi, zaalinga ssaawa about 2 hours or something. Twagala okubakubiriza bannange mujje tusinze, Mukama yeebazibwe. Abatamanyi Mukama babeera mu masabo buli Lwakusatu Olwokuna bagenda ate nga beewaddeyo, oba n'abatamiivu. Ani yalabeka ebbaala abatamiivu nga tebazze kunywa mwenge ng'enkuba etonnye? Mwani mugirabyeyo? Abatamiivu balina obumalirivu okunywa omwenge gwabwe. Enkuba beetonnye oba akawungeezi kabaddewo, babeera ne banywa omwenge gwabwe. Kati gwe nange yakkiriza Kristo naffe nyatweweyo eno guno omwezi gwokka buli Wakutaano ssaawa ojja kubeera 12 paka ku ssaawa 2 tweweyo. Era bantukubire kwaya yaffe mu ngalo kubanga bakola bulungi nnyo ku Friday eyo. Friday neddako twagala okuba ntusisinkana wamu naawe. Yatusabe nga tugenda mu kigambo kya Katonda nate. Mukama tukwebaza nti oli mulungi, era Mukama tukwebaza nti gwe Katonda waffe kiti amaanyi. Ayi Mukama, ekigambo kino Mukama kituzeemu amaanyi ate kituwabule, tubeere nti Mukama tukola ebyo byagala tukole. Tuli Mukama omwezi ogw'okusinza, si kusinza bakatonda balala bonna, naye gwe wekka mwene. Mukama tusaba otuwe emitima egiyaayaana okusinza, nga abatamiivu bwe bayayaana okunywa omwenge gwabwe, oba banywa sigala segereeti bwe bayayaana okufuweta ku sigala oyo.
naffe Mukama tw'okuyaayaana eri Katonda. Oluusi ebiseera ebisinga obungi tukusinza kubanga tetulina kuyaayaana muffe, naye Mukama tw'okuyaayaana okwo kubeerenga kwa maanyi ddala okwagala wamu n'okusinza. Mukama tukwebaza menyera Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Mutukuvu. Tugambe ffenna nti amiina. Haleluya. Nja kubasaba tujje Bayibuli zaffe tugenda okusoma ku musajja ono mu byawandiikibwa. Musajja ono yava mu bazadde abaali abalungi, naye ate ye omutima gwe nga teguli eri Katonda, era n'okusinza kwe Mukama yakuwakanya era yakugaana. Mukama bannange atuyambe. Oyinza okukirowooza okuba nti okubeera nti no Mukama awakanya okusinza kwokwo, naye Mukama atuyambe gwe nange teka okubeera ng'omusajja ono Mukama yagaana okusinza kwe mu budde bwe bwe yali alimu. Nayise omutwe gwa ku buli olwaleero oba ekigambo kyaffe okusinza okulema. Okusinza okuki? Tukiddemu nate? Okusinza okulema oba okutawera, okutaliimu nsa. Okusinza okugamba kutugenda okulaba olwaleero nabaki kusinza kuno tuyigamu ki? Era gwe nange tuyinza tutya okwewala okusinza okwo okulema oba Mukama kwawakanya? Manyi tulowooza nti buli oyimuse emikono gyo Mukama abaagigamba tuweewaawo. Waliwo agamba ogwo omutima nedda, ebirowoozo ebyo nedda. Katwali tuyige omusajja ono yaleeta okusinza okwali okulema, era Mukama n'akuwakanya. Biki bye tuyigamu ekitusobola okukola ffe okweraba enjawulo, okweraba asinza okusinza ku Mukama kwabayagala. Era omusajja ono ayitibwa Kayini. Kayini mu Luganda ye Kayini, mu Luganda tumuyita Kayini, erinnya Babuli lyemuyita. Era tumulaba omusajja ono mu kifaananyi ekyo lwakuba nti no simanyi oba sayidi yaffe yabadde etya. Oba mulaba Kayini alese ebiweebwayo biri awo ku lwazi, alese ebibala bye, oba bwali wa butungulu oba na nnyaanya na biki ebyo, abireese abiwaayo, naye tugenda kulaba lwaki Mukama teyabikkiriza. Naye ate mu ndeeri tulaba nti no Abero naye atadde endiga gyeyali aleese maaso ga Katonda nga Mukama alabika musanyufu, naye ono bambi Mukama yagaana okusinza kwe oba ne saddaaka gyerazze naye. Nyala okubajjukiza nti guno omwezi nga bwetugambye gwa kusinza gwa Augusiti, era nga Mukama yagala gwe nange tubeere n'emitima egisinza, emitima ejagala Katonda. Okusinza kwo eri Katonda kusinziira ku mbeera y'omutima gwo. Kyetubuuza nti embeera y'omutima gwo efaanana etya? Kubanga kyatabanya Kayini yali mbeera y'omutima gwe. Mukama atunuulya bino byogenda kukola kuwanika mikono birungi, naye atunuulya omutima gwe. Gwe omuntu nange yesobola kulaba ye Mukama aba alaba. Era Mukama ayagala nnyo emitima egifaanana bwe gityo, egiba nti gyewaddeyo eri Katonda okumwagala n'okumusinza. Kiringanga buli bikyulire bitukola mu nsi muno. Katugambe okufumbirwa omwami. Omutima gwira okwange maze okusiima. Bannange siwe kiri? Tuyinza kufumbirwa omwami gw'otayagala kufumbirwa. Mpozi nga bakakabukasi. Oba emmere gy'otayagala kulya. Emmere omutima gumala kusiima. Oba engoye z'ogenda okwambala. Omutima kola ki? Gusiima. Oba w'ogenda okuyita. Mukama yeebazibwe. Kati mu ngeri y'emu n'engeri gy'ogenda okusinza Katonda kisinziira ku mutima gweteeseteese gutya. Era omutima gwogwo mukulu nnyo mu nsonga eno etugenda okulaba, okubeera tetuwaayo saddaaka ennema oba Mukama z'abanga tagenda kusiima. Era ebyawandiikibwa bitulabula tubeera na mutima bwe gutyo ogugaana okukkiriza Katonda oba okuwa Katonda ekitiibwa n'okumusinza mu maanyi. Era embagame tunaku olwaleero tugenda kulaba ku musajja ono Kayini mu byawandiikibwa. Mukama yagamba saddaaka zo twale sagala kumanya weyongereyo eri. Niba ne Mukama atuyambe, Mukama aliko tugoba. Mukama yeebazibwe. Mukama aliko kola ki? Okutugoba olwa saddaaka embi n'emitima emibi. Mukama atuyambe. Genda mu kitabo ky'Olubereberye, kitabo ky'Olubereberye essuula ey'okuna. Tuli mu ssuula ey'okuna.
tusoma ennyiri esooka 14 nga tulaba omusajja ono Kayini mu byawandiikibwa mu Luganda, mu Luzungu kutuyita Kaini. Oba otuseyo gamba nti amiina. Tutuseyo mu byawandiikibwa Bayibuli zaffe bwe ziri ba Buluganda. Aha, kale Bayibuli egamba bweti, Adamu n'amanya Kaawa. Kati jjukira nti n'essula eno ey'okuna etandika nga tuvudde mu ssula esooka n'ey'okubiri n'ey'okusatu, nga Mukama atonze ensi byonna n'ebigirimu, era nga Mukama amaze okukola byonna omuntu byali byetaaga mu lusuku Edeni, okubeera nga Adamu ne Eva babeera abafuzi abalungi beyagalire mu kino ekifo Mukama kye yali akoze. Kakati Mukama abawadde n'ezzadde, naye ate tujjukira nti mu ssula ey'okusatu omwami ono Adamu ne Eva bambi ne bagwa olw'okukemebwa omulabo ono Sitaani. Bamaze okukemebwa luka tugenda mu ssula eno ey'okuna. Bayibuli egamba bweti, Adamu n'amanya Kaawa mukazi we, n'abeera olubuto, n'azaala Kayini, n'ayogera nti mpeereddwa omusajja eri Mukama. Mpeereddwa ki? Omusajja eriwa? Eri Mukama. Kitegeeza nti no abazadde ba Kayini ono, Adamu ne Eva ne Kaawa, baayagala nnyo abaana baabwe basinze Katonda. Era nze ndowooza kuno kwe kuyaaya eri omuzadde yenna nti abaana baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi batye Katonda, basinze Katonda omutuukirivu oyo. Kwe kuyaayana kwaliba yenna ddala ffe tulina olwaleero. Tugende mu maaso. Olwokubiri, era nate n'azaala muganda we Abiri. Kitegeeza Kayini yali omwana ow'olubereberye, Kayini ye mwana ow'olunaku, omwana ow'okubiri. Abiri n'agamba n'aba musumba wa ndiga, naye Kayini n'aba mulimi wa ttaka. Oli mulunzi wa ndiga, ono mulimi wa ttaka. Olwokusatu, awo ennaku bwe zaayitawo, Kayini n'alyoka aleeta ebibala eby'ettaka okubiwaayo eri Katonda. Kirabika abazadde bano baasomesanga abaana baabwe okuwaayo ssaddaaka eri Katonda, nga Mukama tomuwa ky'otayina, naye omuwa ekyo gwe ky'oyina era kyakuwadde. Kati Abiri alaba Kayini ono n'aleeta ebibala eby'ettaka, mwalingamu kabeji, nga mubeeramu obutungulu, mubeeramu ennyaanya, mubeeramu doodo, nakati n'ebirala ebiringa ebyo, n'abireeta eri Katonda. Bayibuli egamba bweti n'olwokuna, Abiri naye n'aleeta ku baana ab'endiga ze ab'ababereberye. Ye teyamala agaleeta buli kimu, yaleeta ebisookedde ddala mu maaso ga Katonda. Era mu kukola ekyo laba ekyavaamu. Bayibuli egamba bweti, olunyulu nalwagadde nnyo lugamba bwe luti, ababereberye nakyo ekirala ekigenderako n'amasavu. N'akola ki? N'aleeta abaana ababereberye naye n'amasavu. Kitegeeza yaleeta endiga ezaali zisinga obulungi okwanjula eri Katonda. Kitegeeza saddaaka ye yalimu ekinyusi, yali y'amaanyi, yali nnungi, nga eweesa Mukama Katonda ekitiibwa. Bayibuli negenda maaso negamba bweti, kino nkyaga nnyo, erimu n'amasavu. Amasavu gaazo Mukama n'akikkiririza Abiri ne kyawaddeyo. Mukama n'akola atya? N'akkiriza ekyo Abiri kyali awaddeyo. Kati ekyo kikulu nnyo mu kuwaayo saddaaka. Mukama anakkiriza byoleese oba nedda? Anaabinyooma oba anaabiwa ekitiibwa? Anaabikkiriza oba nedda? Bw'ojja okusina mu kkanisa wa Luganda,
jangu n'endowooza eyo saddaaka yange y'olwaleero Mukama n'agikkiriza oba nedda. Tugende maaso tulabe Kayini ono omusajja ono ebyavaamu. Olwokutaano, naye Kayini ne kyawaddeyo teyamukkiriza. Kayini n'asunguwala nnyo, amaaso ge ne goonooneka. Kakati Kayini aleese ebintu bye ebiva mu nnimiro ze, abireese maaso ga Katonda. Aleese kacumbali, aleese obutungulu, aleese bogoya n'ebiringa ebyo. Naye obuzibu Mukama abigaanye. Kakati Kayini kyakola, n'asunguwala nnyo ne yeesungusula. Manyi eri abantu abeesungusula, buli kamu weesungusudde, lindako tugende mu maaso alabe. Kiki kyandibadde akola mu budde obwo Mukama bw'agaanye saddaaka? Kiki yandibadde akola? Kola ki? Kwenenya. Naye yalowooza bw'aneesungusula Mukama naye ajja kwera, ate Kayini munnange, yalina olwedda abiri nga ebyo bituuse. Kakitegeeza bwe twesungusula ne tunyigira Katonda tekituyamba mu kusinza. Naye ekijjo tuyamba kwe kwenenya ebibi byaffe tutereeze eri Katonda. Era abanne kino kya nnaku nnyo nti Kayini teyeenenya wadde n'omulundi n'ogu mu Bayibuli. Era nze ndowooza Kayini ono yandibanga ne mu ggulu teyatuukayo, tetulimusangayo. Yawaayo saddaaka enkyamu n'okonia ne yeegana okwenenya. Bayibuli egamba bw'eti, naye Kayini ne kye yawaddeyo teyamukkiriza. Kayini n'asunguwala nnyo, amaaso ge ne goonooneka. Kati amaaso goonooneka gana amaaso ag'obusungu. Eri omuntu nga bw'omuntu obutunuulizi bw'oti otegera butegeezi ki kyagamba. Si bwe kiri bannange? Nga amaaso maki? Moononefu ga busungu, gajjudde obukambwe n'obukaawo. Olw'omukaaga, Mukama n'agamba Kayini nti kiki ekikusunguwazza? Kati Mukama afaayo nnyo embeera gy'obeeramu, kubanga okusunguwala tekuva ku maaso gokka, kuva ku mutima. Kati Mukama alaba n'omutima. Kati Mukama abuuza Kayini, kiki ekikusunguwazza Kayini? Era kiki ekikwonenyesa amaaso go? Mukama abuuza olw'obusanvu. Mukama afaayo. Niraba Kayini baddamu olw'omutima omubi n'ekitima ekibi olw'omusanvu. Olw'omusanvu Mukama addamu n'ayongera mu maaso nti bw'onookolanga obulungi tokkirizibwenga. Bw'otokola bulungi ekibi kituula ku luggi, n'okwegomba kunaabanga eri ggwe, naye onoomufuganga. Kati Oluzungu egamba nti you reign over sin. Mukama yatuwangula ekibi mu ngeri yakyo yonna. Ne bw'obanga osunguwadde otya, Mukama ayagala tuwangule ekibi. Lwaki? Bw'otakiwangula kijja kuwangula. Kayini bwali busungu na buteenenya. Tugenda kulaba bwe yamaliriza era ekibi kino kyamuwangula. Owooluganda, tokkiriza kibi kuwangula. Tokkiriza mbeera y'okuwangula. Nebeera mukkakkamu eri Katonda, Mukama ajja kukwatirwa ekisa. Bw'onoobeera n'amalala ne weegulumiza, eyo ojja kuvaayo gwe, tojja kufunamu kantu konna okujja kugenda mu Geyeena. Ekkanisa yaffe tetuli wano okuteekateeka abantu kugenda mu Geyeena. Tuli wano okuteekateeka abantu tusinze paka tugende mu ggulu. Gamba nti amiina. Y'ensonga lwaki tukabana ne tukola kino tukola kiddabirizo y'amasannyalaze ekola biki, ekkanisa begenda maaso. Lwaki? Tweteekebwe tugende mu ggulu. Mu ggulu ebirisingayo obunene okukolebwayo bijja kubeera kusinza Katonda. Kati tuyiga okusinza Katonda wano ku nsi, bwe tuligendera mu ggulu nga tuli bakafulu mu kusinza. Mukama yeebazibwe. Kayini yakagwa musajja wattu. Tugende mu maaso. Mukama mubuuza nti ekibi kitula ku luggi, n'okwegomba kwe
kunaabanga eriggwe naawe ono mufuganga. Kayini olw'omunaana n'ayogera ne Abiri muganda we. Luka olw'omunaana kyagenda okukola awo bwe baali nga bali mu nnimiro, Kayini n'alyoka agolokokera ku Abiri muganda we n'amutta. Byava ku kusinza n'omutima omukakanyavu n'okubeera nti no tetwenenya. Kayini byetu byali alimu byebyo. Buli lw'obeera nga tolina mutima gukakkana wansi eri Katonda, ekibi ky'okoze olwaleero kizaala ate ekibi ekirala. Yasookera mu busungu n'abuuza Mukama ebigambo bingi nnyo, era ekyaddamu n'ayogerako ekyo kibi ekirala kwe kutta. Era mu Bayibuli okwo kwe kutta okwasookera ddala mu Bayibuli, okuyiwa omusaayi ogutayinaako na buzibu bwonna. Kakati atta muganda we olw'efitina n'obujja. Oluganda toba na fitina, toba na bujja. Buli lw'obeera ne fitina n'obujja oba tujja kusinza Katonda wo. Era abeera ne fitina n'obujja saddaaka zaabwe Mukama tazaaniriza. Omutima gw'oluganda gufaanana gutya? Mukama kyatubuuza olunaku olwaleero. Amaze okumutta olw'omwenda, Mukama n'abuuza Kayini nti, aluwa Abiri muganda wo? Mukama yali luddawa oluganda? Yali luddawa? Yali waggulu. Kayini ne Abiri bali luddawa? Bali wansi. Mukama yategeera atya nti Abiri bamusse? Munziremu. Mukama aba alaba, abeera mu ggulu kituufu, naye eby'oku nsi tolina kye weekweka. Wansi w'amazzi, wansi w'ensozi, waggulu ku miti, wanju mu nnyumba yo, gye weekweseeyo, yonna Mukama aba alabayo. Ate talaba bulabi muntu buntu, naye alaba n'omutima gwo gufaanana gutya. Mukama akka wansi okubuuza Kayini, ye muganda wo omuto, kubanga Kayini yali omukulu, ali luddawa? Wulira ebigambo Kayini byaddamu eri Katonda. Yamuddamu atya? Nze mukumi wa muganda wange, ndowooza yali ekyana okuyamba nze kuobuuza gugeno. Oluganda Katonda gwe twakkiriza nannyini w'eggulu tulina omuwa ekitiibwa. Bwe tuba tusinza ng'emikono baaba ozinze bw'oti, otunuulira ani addako? Wabeerawo enjawulo ne Kayini naawe? Mumbuulira abooluganda, twaba njawulo, mwe mutulu bali erimu. Kayini agamba nze akoma muganda wange, ye binkwatako bitya? Naye omwana ow'olubereberye mu maka alina okuba nti akuma banne, oba omwana omukulu awaka akuma banne abato. Mukama atukoola abooluganda tubeere abantu ab'obuvunaanyizibwa, tuleke okubeera nga Kayini bwe yali, n'okusinza kwe Mukama n'akwegaana era n'amugobera ddala. Tugende mu maaso tulabe ebyaddakawo. Bayibuli egamba bw'eti, egamba nti Mukama n'abuuza Kayini nti, aluwa oba aliwa Abiri muganda wo? N'ayogera nti, simanyi, nze mukumi wa muganda wange. N'ayogera nti, okoze eki? Eddoboozi ly'omusaayi gwa muganda wo linkaabirira mu nsi. Kale kaakano okolimiddwa mu nsi. Byavaawa? Kusinza saddaaka. Si gye byava bannange, gye byava eri. Kakati bwe bituuse n'ekikolimo kivuddeyo lwagana kusinza Katonda. Buli atasinza Katonda ekikolimo kiri naawe, kyalinaku nti kituufu. Era Kayini agenda okumaliriza nga ekikolimo kiri ku mutwe gwe. Kyewuunyisa nti okuva obudde buno mu Bayibuli yonna emirundi Kayini gyayogerebwako mibale ku ngalo, egiba nga mwegiri. Kitegeeza bwe tugana okusinza Katonda, olwo nga Mukama atusangula. Kubanga bw'otasinza Katonda oba ogenda kusinza mizimu, misambwa, oba ggwe mwennyini okwesinza. Ndabika bulungi, anti olaba nti bwentunula.
manyi waffe tuli bagezi nnyo era ffe waffe tebeere bafuna zino makisi mbi tuli bagezi. Oluganda omutima gwo gulinga gwa Kayini gukuba nga guli budde bwakwenenya. Tutereeze ebyo byonna ebiba bisobye. Nye tugendeko maaso katono nnyo. Bayibuli egambye nti nno kale olw'11 okolimiddwa mu nsi eyasamizza akamwa kaayo okuweebwa omusaayi gwa muganda wo mu mukono gwo. Bw'onoolimanga ensi okuva kaakano teekuwenga maanyi gaayo mu nsi, onoobanga momboze era omutambuze. Kitegeeza tojja kutereeranga, tonywera woobadde ofuna omulimu guno ne bagoba ate omulala naye ne bagoba, otambula butambuzi bwoti. Oba oluganda obeera luddawa? Ati mbeera mpereerwe ne nava Kyebando. Totereera. Mukama agamba tutereeze bannanga abooluganda tuve mu bino ebitundu ebyokuddawo okuba tuno tubiriisa ebijanjaalo empiso. Now kati kyewuunyisa nti erinnya Kayini litegeeza okukwata oba okutwala oba okuwamba ebintu, era erinnya lya Kayini osanga liryavaamu okubeera nti Kayini yawangayo buwi saddaaka, yalizanga saddaaka ng'ayagala kuwamba byasobola okuwamba, si kuwaayo mu mutima gwe, kubanga okusinza kubeera kuwaayo kwa mitima gyaffe eri Katonda. Nugamba nti Mukama mpanisa emikono gyange, fuga Mukama nnuŋŋamya, mpaayo Mukama obulamu bwange bwonna gy'oli, mpaayo Mukama enteekateeka z'obulamu bwange n'ebirowoozo byonna Mukama yonna mbikuwa. Okusinza kubeera kuwaayo, n'owaayo bwenna by'olina eri Katonda, n'ebizibu byo n'ebikulemye n'ebizitoye n'ogamba Mukama nze bindemeredde naye gwe bitabeerera Mukama mbikuwadde. Ekirungi bwe tubiwaayo eri Katonda, Mukama n'akola ogugwe, n'atereeza ebyalema, n'amenya agasenge, ne tubotola, n'akola ebyamagero. Katonda ono mwesigwa nnyo eri abo abamusinza. Naye omutima gwa Kayini guno ogwali nti guleeta saddaaka ennema oba okusinza okulema, kwavaamu kibi, n'ekibi ne kivaamu okukolimirwa. Gwe nange tuyigire ku nsonga zino eza Kayini, tubeere abasinza abatuufu maaso ga Katonda. Munzikirize ntemeetememu ebyokuyiga ebirala nga bina mu budde butusigazaawo. Ekisookera ddala nti okusinza okulema kuwa ggwe ng'omuntu ekitiibwa, kubeera the worship is self-centered. Gwe aba afuna ekitiibwa si Katonda. Jjukira nti okusinza kuno tekulina kubeera kwaffe. Okusinza kutuwa Katonda kulina kubeera nga kuwa Mukama kitiibwa ye, si ffe. Y'ensonga lwaki tuyimusa emikono gyaffe obiseera ebimu ne tukka ne wansi ku maviivi gaffe mu kutya Katonda, mu kumuwa ekitiibwa, mu kumwagala okwo ne tumuvunnamya ne tumusinza. Bangi mulabye ebiseera bingi abakulembeze mu ggwanga muno nga bafukamiza abantu oba amateeka bafukamira mu maaso gaabwe nga baagala okubawa ebitiibwa nabo. Temubalabako bannange? Ebyo ebitiibwa tibiba bya Katonda, biba by'abantu. Yesu lwaki okuvunnamwa kwaffe n'okusinza tokuwanga muntu yenna omulala. Era nze ndowooza ffe ng'Abaganda ebizibu tusobodde okufuna okubeera nti nno wano mu Buganda Kabaka afukamirirwa ekitandibadde. Alina okufukamirirwa ye Katonda mwene, ye yekka. Ate Bayibuli egamba wa bujja. Katonda waki?
wabujja. Tufukamire Katonda waffe banne, tumuwe ekitiibwa, tumusinze, tumwagale. Oba oli mu kkanisa oba oli waka wonna w'obedda. Tuwulidde obujulizi wa muganda waffe Saara ng'agamba ku Lwokutaano yali ku maviivi, nange namala yali wano ng'afukamidde ku maviivi, okuwa Mukama ekitiibwa. Yiga okuwa Mukama ekitiibwa. Bw'otakola bw'otyo ojja kubeera nga Kayini. Mukama atusaasire era atuyambe. Kayini bwe yawaayo ssaddaaka ze, yawaayo sigamba nti alina omutima oguwaayo, yamala gawaayo. Oluganda bw'ojja mu kkanisa ojja kubanga kutuukiriza mukolo oba kubanga oyagala Katonda. Bw'owaayo ssaddaaka ekimu eky'ekkumi oba byonna byolese, omutima gugamba ki era ki Mukama kyalaba? Kayini yawaayo buli kutuukiriza mukolo era tulaba nti byavaamu tebyali birungi, naye nga okuwaayo oba okusinza okulungi kwenda kubeera nga kuvaayo kuva ku ssaddaaka. Tulabye nti nno omusajja ono Kayini yawaayo bubi bintu, naye ate Abiri yawaayo ebyolubereberye oba yawaayo n'omutima gwe gwenna okusinza Katonda we. Ekyokubiri, distorted worship invites rejection. Nti okuwaayo ebiweebwayo ebibi bireeta ekikolimo, era ebyo Mukama tabikkiriza. Oyinza ogamba mbadde ku kkanisa, kituufu mbadde ku kkanisa naye ssaddaaka kizowaddeyo. Buli lunaku lwojja ku kkanisa Mukama aba abala, ebitabo biba byewandiikibwa. Azze mutima kibwe biti yatussa mekazi yatusse leeti. Era banensonga tuyogereko okubeera leeti mu kkanisa. Lwaki tujja mu kkanisa leeti? Kubanga amazima gali nti emirimu gye tukola tugiwa ekitiibwa. Bw'oba olina meeting ne World Bank oba business deal, toyinza kerewa. Oyinza okerewa nga waliwo bunda kashiwali, toyinza okerewa. Kale abantu baganye okwogera nange, kale kangendeke kankireke ekyo, kankireke. Ekyokusatu, started worship breeds sin. Okusinza okulema kuzaala ekibi. Babuli egambye nti nno empeera y'ekibi kukola ki? Kwe kufa. Bw'obeera nga ssaddaaka ey'okusinza nnema obanga si nnungi, ekiva mu ekyo kibeera kibi. Tulabye Kayini, Mukama amugamba mu lunyiro lw'omusanvu nti bw'onookolanga ebituufu tokkirizibwenga, naye bw'otakola bituufu ekibi kiri ku mulyango gwo nga kikulindirira. Mukama bannange atuyambe tuweeyo ssaddaaka ennungi, tubeere abantu abeera nti no mu kusinza kwaffe temuvaamu kibi ne muvaamu kirungi, muvaamu butuukirivu, muvaamu okwagala, muvaamu eddembe n'okweyagala, naye ebisinga byonna kugenda mu ggulu. Okusinza kuno okwokola olwaleero kye kimu ku bintu Mukama byabagenda okubala. Alikuwa empeera mu ggulu yenkanawa. Awadde okusinza okunene alifuna binene mu ggulu, awadde okutono alifuna era byebyo. Era zennono ezo z'okusiga n'okukungula zeezo. Kyosiga kyokola ki? Kyokungula. Bw'oba osiza etampeko y'ebijanjaalo emu, toyinza kusuubira kukungula ensawo 10 ez'ebijanjaalo. Tobeera mwesigwa. Kati mu ngeri y'emu bw'obeera nga tewewaddeyo eri Katonda, nga oliawo nampawo engwa onojja mu kkanisa leero neddandi otyo, kyosiga olwaleero kyogenda okukungula enkya. N'ettaka teririmba, n'eggulu teririmba. Oli mumalirivu otya oluganda mu bulamu bwo? Otambula otya ne Katonda wo? Ensi gye tubeeramu olwaleero tugirimu leero n'enkya tetugiriimu, naye tusize biki olwaleero? Mukama atukoowoola ng'ekkanisa tubeere nti tusiga okusinza oba ne ssaddaaka ennungi. Eno ensonga esembayo eringa kasa esigadde zonna ze mbadde njogerako nti distorted worship
brings consequences. In other words, nti okusinza kuno okubi oba okulema kuvaamu bibi bingi. Mukama naye akweka okukola n'abantu babeerawo bwe batyo. Olwomoto bugenda mu maaso ne Mukama atukoola tubeere nga Abiri, tubeera nga Kayini, beera nga Abiri. Kubanga Kayini yamaliriza era n'ekikolimo eri obulamu bwe. Era natidde okugenda mu maaso okusoma ebintu bino kubanga Kayini neebuuza yayina abaana, yayina n'abazzukulu, naye baatuukawa. Kitegeeza nti senga nze sisinza Katonda omulungi oba kise kingi, abaana bange ayinza Ariana kikimba mbalekedde tewali. Kati bw'obanga nze nemereddwa, lwaki mba nsubira abaana bayinza okubeera ate abasinza abazzukulu bange? Kyensiga olwaliwo kigenda okukungula mu bukadde bwange. Bane Mukama atuyambe nnyo tunyweza okusinza, tubeere abakazi n'abasajja abaleeta saddaaka ennungi. Abaluumi 12, Abaluumi tugende bikola Abaluumi 12 olunyiri olusooka, olunyiri olwankutteko nnyo. Abaluumi tugendeyo ffenna. Abaluumi 12 olunyiri olusooka lugamba bwe luti. Pawulo awandiikira Abaluumi abagamba bw'ati, abagamba kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe nga ki? Saddaaka kika ki? Saddaaka ennamu, singa ebya Kayini saddaaka enfu, naye saddaaka ennamu entuufu era ekola ki? Esanyusa Katonda nga Abiri bwe yali. Kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi, kwe kuweereza kwaffe okw'amagezi, okuwa Katonda saddaaka ennamu. Saddaaka entujwayo buli lunaku, si Sande yokka, naye n'enkya ku Mande paka ku Sande. Saddaaka zaffe ennamu oba saddaaka zaffe enfu. Mukama tuweyo saddaaka ennungi, era tuweyo ng'eza gundi eza Abiri zalina ki? Zalina amasavu. Nga zonna ziyikayika bwe ziti. Mukama naye gyayagala ey'amasavu. Ennyama enkapa teri agira mu Buganda, era Omuganda agamba topa nnyama nkapa sigigula, bagula nnyama nsava. Banange si wekiri? Ne Mukama ayagala kisava ekiyikayika amasavu. Bwe tuba tuwaayo tuwe Katonda ebintu ebisava ebimuweesa ekitiibwa, kubanga ebyo naye byayagala. Ezo saddaaka ez'ekika ekyo Mukama z'asiima, ze zimuwa ekitiibwa, ate naawe n'ofunamu kubanga wadde saddaaka ennungi. Bw'owaayo ekirungi ofuna kirungi. Kiringa nga bw'ogula essimu ez'ebicupuli oba engatte ez'ebicupuli, ojambalamu leero, ani yalaguze engatto bwe zityo? Bazigulako nga tukyalimu ezo embeera, n'ogula engatto leero n'ojambala enkya n'okumawo nga esinza ng'eyabise. Abamu temubeerangayo kale, ffe mutwaliyo. Mukama abananga atuyambe. Njala kumaliza olunjiri luno mu Isaaya 29:13 wengenda okukoma. Isaaya 29:13 lugamba bwe luti, Mukama n'ayogera nti abantu bano bansemberera n'akamwa kaabwe wamu n'emimwa gyabwe, naye emitima gyabwe giri wala nange. Okusinza kwabwe kusomesa ki? Okusinza kwabwe kale kambikuli ddala nsome, mbadde nsome ku iPad yange naye kambikulira mu Isaaya. Masonyoko
Tugenda okukomaawo Isaaya 29. Tugenda okumalirizawo 29 ntuusewo nyiri 13. Bayibuli egamba bw'eti, egamba nti Mukama n'ayogera nti kubanga abantu bano bansemberera ne banzisaamu ekitiibwa kya mu kamwa kaabwe era kya ku mimwa gyabwe, naye omutima gwabwe oba emitima gyabwe bagutadde wala. Omutima gugulirwawo Oluganda, akamwa Mukama akalabye, n'emiwa Mukama agirabye, naye omutima guli luddawo. Tulowooza ku biri, sina mmere waka, ate biki, bammanja school fees, kituufu. Naye bwe tujja maaso ga Katonda, byonna ebyo tuteeka wansi, tugenda tusinza Katonda. Njala kukubuuza ekibuuzo kino Oluganda nga tumaliriza. Nga ggwe bw'okuba mu mutima gwo okusinza kwo kwa nnamaddala oba kwa kiwaanyi, otuukiriza mukolo kubanga Sande oba nedda. Bwe nnyimusa akamwa kange, omutima gwange gubeera kumpi oba gubeera wala? Ye mba ndowooza birowoozo kika ki nga nsinza? Mukama tukwebaza olw'ekigambo kyo, okutujjukiza bye tumanyi oba bye twali twerabidde eri omwami ono Kayini. Amasomo agamuliko gangi nnyo era gatukwatako. Mukama tuyambe tubeerenga Abiri singa Kayini, nti saddaaka zaffe zibeerenga nnungi era nga nsava nga zirina amasavu. Saddaaka ezo nga ziba ku mitima emirungi, era okuva mu saddaaka ezo Mukama tubeerenga tukusinza, okutya n'okukuwa ekitiibwa. Mukama tuwe ekkanisa yaffe eno GFM tubeere ekkanisa esinza mu mazima ne mu butuukirivu. Obeerenga bw'obeeranga eyo Mukama nga oba oyaayaana okuwulira ku saddaaka zaffe ez'okusinza, waawo mu kuyimba, mu bulamu bwaffe bwe tutambuliramu, embeera ze tubeeramu, zonna zibeerenga saddaaka ezikuweesa ekitiibwa ate ezikusanyusa. Mukama otusabiriza tusaasire era otuyambe, totubonereza ayi Mukama, totusaako kikolimo, naye Mukama tuyambe tuwetereze ensonga zaffe tubeere batuukirivu mu maaso go. Menyera Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Amiina.